kyakulagira abasirikale bakukwate. That's wrong. Gamba bwoti nkuwabula tuwasoma nkuwabula. Omukinjaji okubulawo katono okutabula olukiiko bituukiddwako mu lukiiko lwateekeddwa abakulembeze b'ekibuga Lukaya mu kalungu abakulembeddwa mu meeya Gilad Ssenyo ne Tawuni Kiraaka James Luyimbazi babadde basisinkanye okubategeeza ebyo ebituukiddwako n'enteeka empya gye baagala okutambuza emirimu mu kibuga ng'ekibatabudde n'abatuuze kwe kubagobesa ebisolo okulundibwamu mu kibuga. Meeya Ssenyondo amenya ebisolo ebitaagalibwa kuddamu kulundibwa mu Lukaya n'alabula nti ebinaasinganibwanga abasirikale babiwamba bannyini byo nga babifiirwa nti kuba bikola obubenje ne babyegaana. Nebamunabanga muzisibye nga muzisibye mu kitundu kye tuganyeemu tujja gamba abasirikale baffe bazisumulule bagende nazo. Wano omukinjaji Ronald Macha Musibataayi wamwambalidde n'amujolonga nti obutasoma bwe mutawaanya n'amuvuma n'akajanja nti singa amala kumwebuuzaako nga ye yasenga mu Lukaya mu 1907 ku biki bannalukaya bye baagala. Singa nze waliwo neebuuzaako nisiwantawanya kutawaanamira byonna batugamba nti oli wa dikiteeta nno. Kwa buli muntu w'omulukaya nze manyi kikyayagala nekyatakola ki ekyayagala. Ekirala abantu omukulembeze olekeramu ati akadembedembe akatonotono akeetaayataayamu. Yegattiddwako Sulaiman Mulega Ngoma alumbaganye Meeya Ssenyondo nti abagobe ssente okuzirondera mu Lukaya olwo abasindika kubba. Tujja kubeerawo nga tulina ebisolo byaffe bwebitujjako otulagira genda kubba. Kuno kwegattiddwako omukinjaji Rashid Kibidde alangidde abakulembeze nti olukujjukujju lwe basaliddewo okubba ebisolo byabwe. Olabe ng'otunda ekitali kikyo nga ddala ng'oli mubbi. Tabanajja kubba mulala mwe bakansala mujja okubba. Ati Omutesa Katongole ne Wasoma ky'abaatulidde abakulembeze nti banaawuza ebirala ng'ebisolo n'abakolera ku nguudo kyokka ng'ekibuga kiberemu okuyenya kyonna kikyoma. Lukaya nkyafu beera. Tawuni Kiraaka James Luyimbazi n'ebyobulamu Musa W balagidde abatunda ebyokulya bonna okwamuka oluguudo bagende mu paaka n'obutale bumanyiddwa. Abantu abo bonna babatwalire mu katale. Twagala bannaffe bafune ssente. Naye mujje mu katale wano tugende mwami Waswa tulye ekikomando kyaffe kawungeezi nga ffenna tukola ki? Tumanyiwo tubasanga mukompitinga bulungi. Nsonyiwe nze embuzi bazisige bakama baazo n'enteekaabwe nimme nange ndye mukama wange yafa. Ssenabuli yabaagala ayina yakusakidde egguli eno ku Lwabukedde TV.